yajjanga nezimuzayo tazirina teyekakasa oba nafuna n'ekyokulya mu nnaku 3 ng'akamirwa bina ennyimba olwakuba oluyimba lwe bayita muvubuka munnange naye yatudingisa Victor lwe nawulidde teyaluzzaako nazzaako oluyimba baluyita essaawa y'okuzaawa essaawa y'okuzaawa sate si luno olulala waliwo mazima ddala walumbe gyali era nkimanyi tuli ku lisiti nga yayimba olwo kitaka yakataatala n'abakyamu emiranga bambi wowe yatwala ne baminisita bagagga n'abakungu bonna kwata buuyo otwala kati bwalumala nze zange ne ziggwayo ze nali njagala kubola lwali lujjeyo buli kimu. Gwali mwagalamu mmeka? Nali mwagalamu ennyimba 6 naye bwe yayimbako ezo 2 muvuka munnange n'olwo ne bwaleeta ezisigadde nga gasiya nga teepu ebejja kutambula egwe message eweddeyo kati n'akuba Victor bwe yateekako Victor ate bali ne bagwa eddalu kati bwe baba gonza bwawunga bwe yalumala n'ambuuza oli n'olulala yali uwe ali mu studio tannamanya kuba yalina okumixinga atukolere tannamanya kiri eno kati n'akuba olulala ne bambuuza oli n'olulala nti ye ate ekirungi ekyamuliko nga buli luyimba lwakuba akola one take tananagira kugamba zaali nnyimba ze ng'ate kyayimba yali muyimbi ng'ate awandiika si kuyimba nga tananagira tagira talina kiwuggwe talina ki kuba nali namututteko mu studio yagenda ogijjamu ng'amaze ogitegeera kati n'akuba oluyimba olwokuna baluyita ekijjankunene oluyimba olwo lwamuleetera ne ttabbu oli n'atuuka n'okulowooza nti ono bano bagundi abaali bamuvumavuma bawalaggana baggulawo okembiranye Kafeero naye yaliko kumbiranye nga bwolaba bakingisa ne gundi ne palaso ne Kafeero yaliko kumbiranye ne baddiikuula baliwa bavuka gyatambula nga alina ebintu alinga asibye ekirivu bw'ati bw'asoma mawulire akola biki asina ku kkubo abo nabo ng'oli nalowooza nti Kafeero yayimba ku ye oli n'amugamba nti nze bwe nali nnyimba saayimba kugwa n'okumanya sikumanyi olwo luli message eyo eri mu nnyimba ziringa 4 ng'anyumya ku mboozi eyo kati munnange n'akuba oluyimba ate olwatumalako pulaani baluyita enkoko njeru yakuba enkoko njeru mwena ne muyimba bayita enkoko njeru n'ennyimba zonna ndazinoonya lwoyogeddeko ndadunoonya yakuba enkoko njeru nannaamiriza buye yali awo mwena ne mwewu ng'ate lwa mukwano naye ng'engeri gye yatontoma ebigambo bye nga oyinza okulowooza nti yali alina gwabuulirira oba ki kojja kankusitopingemu katono awo teyali musajja muyivu si bwe kiri Kafeero yali yasomako wadde teyali muyivu nnyo naye kirungo ki yalina mu nsengeka ye kyava ku ki ekyo anti creativity obuyiiya obwo teva ku muntu oba yasoma oba teyasoma kuba n'abaayiiyaka zino simu naki tebalina gye baasoma naye yabuyiiya kintu abantu ne bakyagala obanga omaze kukola research ku kyogenda okwogera okola kati gwe olowooza nti nze bwe mba nnyinnyonnyola nasoma nnyo ndyawo nasoma nze nkunyonnyola okusinziira ku kintu bumanyi bwe bakyagala nenkunyonnyola kusinziira ku bye nnalaba kuba research siogera kye simanyi era kye simanyi kugamba nti sikimanyi omanyi nakikojja nkubuuliza ekintu ekyo omusajja yasengekanga ennyimba nga taddingana mu bigambo anti ebigambo olulimi lwali lulwe gwe kyogamba nti okuva ku makya bwakatandikira kunyumya bye wanyumiza ku makya obizzeemu ndabidde ku nnyimba ze bayimba anti abo baba bazze kunoonyaamu ssente si kuyimba ababa bazze okuyimba kuba olwaleero ne Walukagga ye yajja okuyimba era bw'ayimba Walukagga bw'ayimba era akyayimba oluyimba lwa ddakiika 8-9 ng'ebigambo tabizzeemu bano bayimba eddakiika 2 okuba omanya nti bo baagala ssente agira atyo n'atandika bawe baane alo n'amala okuyimba agira ati teri abo Kafeero
oba walukaga tayinza kuyimba n'ayimba n'agira ati muyimbire ate nga mwasasudde okugira. Mumaliriza wali okulikodinga ennyimba ezasooka 6. Mubuuza nti tukuwe ssente mmeka? Bannange kojjako akabuuzo kazibu mu nnyimba zo. Olweyambuuzaako oyagala tukusasule ssente mmeka olwongenza okusaba omulimu. Toyogera nga ssente. Bannange akabuuzo oli bw'akikugambanga omutyemuliranga otya omusango omuzungu. Toyagala nkuwe ssente mmeka? Njagala obukadde 4. Nze nga nabadde ntegese 2. N'omugamba naawe oyo wa talking mpa 3. Kafere mumubuuza oyagala ssente mmeka? Yanti ne bwe nagamba abo banjereza edda tebajja kunzimpa ne mugamba gwe ŋŋamba. Gweyogera. Wampa emitwalo nga 5 nze siina buzibu. Ag'ebiseera ebyo 97 gaali mangi. Naye manya nti twali twakagula ennyimba z'abasudde emitwalo 25. Ne mugamba nti ssente zo z'oyogedde entuufu. Naye kandaba oba banaazikuwa. Okigeraageranya mu leero ssente bwe bukadde 5. Bukadde 5. Kati ng'oli obwogero olina okubeera nga naawe nga kyoleese kirungi kuba bwe yazoogera nze nalaba nga ate eŋŋamba nga waalayisi ono era mwazze layisi. Singa yali muyimbi mukadde yali alina tugamba obukadde nga 2.5 by then. Tugamba ne tugamba kale. Naye nga yali mupya mu kintu nga tamanyi na sisimbo zitambula. Ne mugamba nti kamugambeko tulabe. Bwe namugamba nnyimba nziwulidde ennungi. Ne tugenda muwe emitwalo 4. Bwe zaatunda olunaku olwasooka n'agamba nkwongeddemu emitwalo 5. Wangi? Ana galingo ngamba ana gamuwadde amuwe endala 5. Gye mitwalo 9. Yamwongeramu. Nga kuba olwasooka omanyi bwe twabanga tufulumyanga olina teepu z'omanya tukube teepu bwe ziti. Nga buli box erimu teepu 2. Ne twagamba nti katusooke tukubeyo teepu 1000. Zaagenda okubeera ssaawa 4 nga ziweddewo. Nga kitegeeza eyo teepu eba ejja kutambula. Abaana bazigula nga bali awo bawuliriza bagamba kwako jalabayo kati saa zino okugenda oluyimba abantu oddwagala olina oddupika ku social media. Ate oluyimba kulwagala tekyetaaga ddupika. Banange kati kyoga nze walabyeko nina gundi eziri ku social media. Nze nzipika nazipisa ezinyo abantu bazaagale. Speech yo yokka. Anti nayogedde bw'ozisaayimbi. Kitegeeza bw'okola ekirungi. Speech yo yokka nalabye erumba ndowooza kakadde ku TikTok okwo. Kati abantu bw'oba oyogedde bw'obanga by'oyimbye abaguze okugula music ono bo bawulira nga mpweyo oluluwulira bwe bati tepu ejja kukola. Ogenda okuyitawo wiiki nga buli w'oyita mu kibuga nnyimba 3 ze nkugambye nga kwe kuli olumu oluyimba bulya n'abatembeeyi ba leediyo baali bangi Biden olwo Paulo Kafeero nvubuka munnange ate leediyo ebika ebyaliwo byali birungi waliwo AFD National nga eyimba nga bw'owulira huufa leesaba tula nga Kampala yenna buli w'oyita n'abatembeeyi baawa n'abaawa nga ze ziriko. Wagenda okuyitawo weeks 2 Kafeera nga tumupangisiriza ennyumba nga ya bisenge na 2 nga yeetwala nga era nga tanadda waabwe twamukkiriza n'addayo naye ne nga condition nti odda kukola togende ate kubeerayo nnyo gendayo bugenzo obuwulira ennasuuna nti eno wafunye byogenda okukola n'agendayo okwo n'abawulira abaliyo n'abagamba byabagambye. Yali muntu omuwulize ennyo koja nsigira mu kafaananyi mpuliziganya ewe yali etya nga ogamba kati koja simulaba angambye ali makinde n'omukubira essimu nga n'essimu eza layini zaalingawo ng'akubuuza nti awo wamu okumpi waliwo essimu tewali ewawe eri nti eriwo eri naye tuwe ennamba yaayo n'agikuwa n'okuba eri ne bamanya ne mugamba nti jangu naye awo ewaabwe baali tebalina bwesigwa bwe bwali bukola era bwe yagenda n'agamba nti yali wakudda ku Lwakuna era Olwokuna lwatuuka zaagenda okubeera ssaawa 3 ng'ali Kampala atuuse ne tumutwala we twali tugenda okubeera
nga bamutadde ne ku line up eyaba n'ayimba agenda ku stage okuyimba ensi n'efa. Stage kyeyo era wa twali Maganjo wennyini mu night club y'e Maganjo ne tugitwala nga practice kuba wiiki eyali eddako twali tugenda mu biwologoma awo waliwo theatre neegira bweti nga bali basatu ye musomesa Kaweesa omuwala Sauda Lubalala nga balina ennyimba first class nga kuliko n'omuvubuka mwana muto era yali yenkana nga Kafeero bamuyita Mabirizi. Yes, Mabirizi. Ne bakola show muganda wange nejjula bweti ebiwologoma byali bituza abantu ng'enkumi 2. Koja mwe biseera bano bagunji bo bali ludda wa Fred Sebataba Sebale bani Sebale yali tannajja Badani Mugula baaliwo nga balina nabe ekibiina ekyabwe balina gye bakolera temuyinza kubeera mwenna oli ali biwologoma mwenna ne mubeera mu biwologoma abamu bayinza okuba bali Masaka abalala bali Luweero abalala bali Jjinja abalala bali Luwa. Kafeero lwaleese endongo ye mu field eze ate bagitarisa baali bakuba ebidongo nga babimanyi Kasujja yali amanyi ebidongo bakuba ekidongo awo mugenda okugezesaako ematugeyo ne wajjula ne wabooga ate olwo nga Kafeero teyeetikka nankani sho nga buli we tulaga sho bagituumye muvubuka munnange ekivvulu muvubuka munnange ne sitaani atwefunzizza ebivvulu ebitambula ne tukyusa ne tuzzaako ekivvulu muvubuka munnange ne kisitu. Yes. Ne batunda n'atunda kati awo wayitawo emyaka gyali 3 ne wabaawo obutakkaanya obwajjawo nga obutakkaanya obwo okuvaawo Kafeero yali alina kuva mu kibiina ekyagende mu kirala anoonye gy'akolera naye ate teri kyansesanga kuba nti obutakkaanya ate bwe bwabalukawo n'agamba nti agenda kutandika naŋŋamba nti kati omanyi Ibula ngenda kutandika ekibiina naye gwe ogenda okukitendeka sooka okimaneginge tulabe. Koja mu butendesi obwo gwe obukugu nga buliwa mukutendeka nti nga mwe buli nati ŋŋamba byogenda okuyimba obimpitiramu negamba ebyo bijjeemu biyimbe bwoti bw'oyimba oluyimba nga mpulira negamba nti ekigambo ekyo mu kifo kyo kiyimba bwotyo kiyimbe bwoti negamba nti ennyimirira gy'oyimirira ku stage ng'oyimba si gye njagala bw'oyimba bw'omala ebigambo kola bwoti bw'oba oyimba ebigambo kola bwoti bw'obanga omaze ekitundu ebisooka 2 kola bwoti. Omuntu ayimba ennyimba ezo azina oluyimba lugenda kuggwako tazinira mu makkati kuba ajja ku driving attention y'abantu bakole ki bave ku makulu g'oluyimba batandika okudda ku bidongo kati nga byennyimba za Kafeero lutandika ki lwa bidongo bw'onaazina abantu bajja kulekerawo okuwuliriza bya message. Kyekyaleeta ennyimba za Kafeero zonna nti osooka n'owulira message n'owulira message wali mu kuggwayo awo tulyoka tukuwa ebidongo kye tuyita amakumba gano gali bayigiyigi oluyimba twalucakalanga ne mu disco olwo kati bw'owulira movia tobanga wankaddiya emuzeeyi wange aliteeka mu mmotoka nagendanga akuba enamba y'ekikulu yambulako tobanga wankaddiya tobanga wankaddiya osusse obutannambula kadonewulira bw'owulira gundi bw'aba anaatera okuggwako bisirikirwa owulira ebidongo buli ennyimba za Kafeero. Koja mu kuyimba kwa Kafeero emmesagi zino ze yali ayimba zirina engeri gye zikwatagana n'obulamu bwe. Kafeero kati kino ababadde batakimanyi nja kibagamba nti Kafeero yali ayimba ebintu gundi ze zaabanga true stories based on true stories kifuna basakwatanga ku bantu pabuli abantu yayimba oluyimba gundi ekyali ekintu kyange yali yayimba ku muntu ko yali mukyala we bye yamukola bye yakola byonna namugamba naye kati nzija ndaba ojja ne walagi
kati namukusanga omutwala olwaki tewamuleeta ne muterekeeka ninga Kafeero ayinza okutereka walagi kati ebyo yali true story abo bonna balusiya yali mu true story Blandina byebimu ate awo yali atandise okufuna ne depression kwezi ennyimba we yayimbira ezo ennyimba ekyamulumya ennyo nti waliwo ebintu ebyamugwangako ng'ate ateekamu amaanyi ge n'okwewaayo kungi naye ate n'ayisibwa bubi era singa teyali bisirikirwa kujja mu bulamu bwa Kafeero yali ajja kufanga mu 93 oba 94 singa bisirikirwa teyajja mu bulamu depression yandibadde yamutta dda eri mu kusooka kuba waliwo ebintu ebirala bingi nnyo ate naffe bye twagambanga obugambe nti nedda kasita weetuli don't do this kasita ffe weetuli tujja kutambula naawe ate nina kyeŋŋamba abantu nti gundi abaana ba Kafeero abaana bo bandibadde bagezi ne baagala nnyo muka Kafeero ne bamaama b'abaana ba Kafeero ne babaagala nnyo bandiyagala nnyo mujja waabwe Bisirikirwa Robina namulabi wale mu kusabira gundi era yavuddeyo n'agaana mbalamusizaako ne bajja bange mwenna bwe muli makoze ki oyo mukyala yatuuka Kafeero waliwo yafubeera mu depression ebyali bitubiguddewo bye tulinzeeko bamale okwetogoonyola bagambe nti kumuziikula nja biziikula nange nga bwe banaamuziikula enziikula gye banaamuziikulamu nange gye njo biziikulamu Kafeero n'atuuka okuba nti akyayi ewaka Bisirikirwa n'amugamba nti before we do anything nga tetunagenda wano tuba tugenda safaari oba ki sooka ogulire abantu beeko emmere sooka ogulire ogundi emmere gulire ewagundi gulire ewagundi emmere Kafeero yali asazeewo ng'ayagala abagobe abate agambe era lumu namubuuza naye kati omugobe otyo katolina baana agamba nninayo abaana n'abaana bange ninayo abaana n'abaana bange mugamba ogwo ekiri nti gula emmere tovaayo wamma Robina awo yenga wamma oli mutuufu tewali nsonga lwaki agamba okukola bw'ati nti abana abaveeko alina obbalabirira nze oba si kyekyo nze nja bbalabirira ebisirikirwa naye ng'ayogera ebyo asoma musomi ng'asoma yali yakava ku Brain Trust olwo agenze Makerere Bisirikirwa yayagala nnyo Kafeero yalabirira nnyo Kafeero yalabirira nnyo abaana abo bonna bawulira bavuma omukazi oyo olw'obutazaala naye ate obutazaala bwa Bisirikirwa bwe bwayamba mmwe abaana abamuvuma okubanga muli mu mbeera gye mulimu oba ye yasalawo nti ensonga yali agimanyi lwaki tazaala nange nga ngimanyi lwaki Bisirikirwa teyazaalira Kafeero era ne Kafeero yali agimanyi mwenna basatu mwali mugimanyi ekirala nga ne bwana amala naye emyaka 4 oba balifuna mwana dokita yali amaze tukitugamba ne tukimanya mu mutima nga tukimanyi kati nga ne bw'oyogera ebyenkanawa nga Kafeero aba amanyi byoyogera akutunulya n'akola ne munagenda kuki tekikyasoboka ate njagala okuva wano we tuli olwaleero abawulira era n'abandaba kati essaawa eno bamanye nti Kafeero yali talina ssente ze yali akuŋŋaanyizza ziri awo yali mwana muto okufuna ssente kuba yali mu myaka 23 24 n'atandika okufuna ssente ezaddala kubanga kati omwana w'emyaka egyo 23 22 ebyaddala kizibu nnyo n'okutegeka naye ebintu ebyo byonna bye mulaba abaana abo bye batunze okumala emyaka 16 Bisirikirwa zaali ssente za Bisirikirwa yakera ku makyana kuba nze simanyi kuwandiika proposal Bisirikirwa yaziwandiikanga n'agamba nti olabye tayitamu ate nze atamanyi nga nze mpitamu ne mugamba kitegeerekeka
n'agitwala mu MTN ne batuwa ssente obukadde n'obukadde n'awandika proposal n'agitwala mu Nairo n'etuwa ssente tutwalingako nga buli sho gye tugenda nga Kafeero atambula n'akamotoka ka bbiya wanywa ate nno omusajja watu nga tamunywa Kafeero yali tanywa bbiya nganywa wala bantu balowooza nti Kafeero yali mutamiivu yali tanywa bbiya nga tanywa bbiya naye nganywa wala ekyomukisa omulungi nga amunywa naye nga ate akola birungi nga yali control nze natuuka n'okulowooza nti ye tabeerako mu bulamu bwo ng'ali soba Kafeero mmwe mwali mu mulabo bubi mwali mu mutegeera bubi n'ekifaananyi kye yatusiigiranga buli wajja okuyimba anti ekyo asobola nokibasiigiranga waliwo ku firimu ku TikTok okwo kuliko omuvubuka ye nga kye yatusiigira nti ayagala nnyo okulya munene bw'ati abeerako nnyo okwo abeera n'ekisajja ekimpimpi bw'ati nga ayagala nnyo y'okulya waliwo n'abalala batusiigira ekifaananyi ky'okulya nga bagenda ne bayisa omukono mu bituli ne bakwata ebyokulya by'abantu mu nde najja nabako kati Kafeero teyali mutamiivu naye yalina ekizibu kimu nti Kafeero was artistic yali muzannyi era yalinga azannya nnyo ebifo eby'obutamiivu kati n'asigala nga era bw'ayogera ng'owulira nga ayogera naye ng'ate bw'aba nze kuba ebbanga linamalanga naye nga tuyinza okubeerawo batwagenze tulina gye twagenze netumala ennaku 2 nga tuli naye naye nga tetunyumya muli mwenna ng'era tayagala ove waali Kafeero bw'aba naawe ng'akusiibye tayagala ove waali naye nga temwogera okujja kugamba nti agenze n'akola bw'ati kinsesezza abaana bintu babikola batya omulabye nti mulabye nasirika kati nze nno kyengenda okukola anti gwe wooli abaana beetegeke ebiba biteredde oyinza n'okubayisaamu nze kampumulemu Kafeero yali tatambula kuba nali namuteekamu ekintu nti omuzannyi yenna anaabeera omuzannyi mulungi tebamumanyiira so I don't want you to be out so abantu getting used nabo njagala ogende ku stage nga abantu balinze ggwe sisi kubeera mu bantu ng'obazungira mu Uganda nze nasooka okussaawo system nga Kafeero ayimba bw'ojja osooka n'oyimba ennyimba 10 nga tewali mulala ayimbye 10 zisooka zisuule wali Kafeero bwe yajja ku stage nga bakagulawo n'oluyimba lwaffe nga bwe kulaba endongo yakulabako bwe yetandika bweggwa abayimbi baali 4 ne bayimba Kafeero najja n'ayimba ennyimba 10 mba muyingidde essaawa 5:6 ennyimba zaalinga mpanvu n'amala n'avaawo ne bwe zitaba mpanvu sho oba ogeze kola sho oluyimba oyimbako katono nga bali baseka bano baleekaana bakola ki luwanvuwa n'akomawo n'akuba ennyimba 4 n'akubirako olw'ekivvulu oba walumba ezaaya oba ekijjankunene shonegwa kojja mu bulamu bwa Kafeero yali musajja munyumya nnyo engeri yali alukamu ennyo teyali munyumya Kafeero yali tanyumya nakugambye dda ate temuddayo okuba lwali nti nga bwe museka anti nga tayagala muntu yemwetula nakyo kimu ng'avaako ate Kafeero yali alwana nnyo nga mulwanyi nga si lwakumanyiira bw'oleeta effujjo yali amanyi okweka enjala era wakubirira ng'anyiiga era nga kinyuma nnyo buli obaawo okukyankalana nga atamidde nga yeebase nga kinyuma nnyo mumanya tajja kubiva naye bw'abanga mulamu ng'avaayo kojja ababiri bano bafunako kesisinkano betuyita ba greatest kadonkamu artist bife betwamanya ennyo basudde ne Kafeero basinkana emirundi ng'ena ku shows ne bakola shows ate no mu bulamu bwa bulijjo eno era nze nali ndowooza nti Basudde yali alemesezza Kafeero okuzaala Basudde yali ate yayagala Kafeero n'ayitawo bwe baamala okukwatagana ng'oli ebigambo bya Fukumula biyitirivu n'ono ne bakwatagana nga Basudde ne bwe guba 6 gwa kiro ajje ewa Kafeero ne bwe guba 8 ne bwe guba 10
ne bwe yavanga okuyimba gyakoledde nga Kafeero ali maganjo mwabanga muli awo nga gusa eyo nayo tunaabagifuula episode yaabwe nga tunyumya tukompeyalinga ababiri bano kwanda bayagalana nnyo nekuba nakola shows zaabwe zaali mpitirivu ababiri bano ate ne wabawo eyangira Kayimbira netwala gundi ezo bakwano banga abakayimbira kuba balina omuzanyo gwe baali bawandiise kati nga balina okugenda Kafeero abeeremu naye kuwa olwo bagenda omunoonya nga twabadde tulina gye tuva nze ne mwawukanako nagenda mwawukanako Kafeero n'avuga piki n'emubba yali emusi banoonya bangwako aluwa ne bagamba nti Kafeero tugende eka naye si birungi tutuuka eka nga basi Kafeero pikipiki yakubye oli yenna nga bwegyamabwa yenna nga bwakugenda ku peyinikiira naye nga bagala muzanyisa nga so ya lunaku olwo ya lwa mukaaga naye nga olwekutaano ekiro omukulu yagudde ku piki yagula pikipiki 450 nga pikipiki 450 eba y'amaanyi nnyo yes era yagivugirako yali anzise yanzija Mbarara ne tujja e Kampala nga tugenda ku recordinga mu studio tulina kutuukamu ku makya ffe tuba tutandika nenkakanyalira ku pikipiki nagibeerako bwenti okuva lwe natuuse paka saawa nnyo omusana nga gwase nga lwenfunamu akangubanguba Kafeero ye yavuga okuva e Mbarara naye natuuka nkakanyadde nga buli bwokwata bwenti nze nkakanyadde olwo lwe bamuyita bano bagenda okugira babakola gundi yaabwe yamala n'azannya ku olwo naye nga mulwadde nga ebiwundu era okuva olwo teyaddayo kujjako nkuufiira enkuufiira neenogera ddala kuba enkovu ya wano yaliyo yalemerawo teyavaawo eya piki waliwo n'endala ate era nga piki yali yamukubako dde emabega neemuleeta enkovu wano bwe wati kyova olaba Kafeero yali ojja kusanga buli kifaananyi kye ng'asibye amapeesa paka muno bw'ati yali n'enkovu wano eya piki kati duwo yaabwe yalinga bakolanga eyo tujja kugendawo kojja tujja kukola comparison yaabwe naye kati akakulu ennyo nga tumaliza episode eno biki ebyokojja byejjukira mu bulamu bw'omugenzi ono byotalaba mu bantu balala bano ba artist ebyenkizo mu bulamu bwe okuba nti Kafeero yalinga ali mu kibiina ki yali nga ye taliiko nti nina abayimbi ng'ajja ku show n'agikola obwomu n'agenda n'agimala abasigadde mwe mumanyi ne bwe mutakola ate bakola nabo ng'abaagala obafiirako paka olwaleero kati awo twali tugirawo kuba kusooka twali tetulina kawana kano kagundi muliyana bwenkayita akaana ate nga njijukira nga wekajjiraga ndagire ennabitaka yagenda okujja Josephine ng'alina oluyimba kalulungi ne mugamba nti waliwo akaana kalina oluyimba bannaye oluyimba baluyita Saategeera nga lwokya Saategeera saamanyirirwa kyusa ku ndowooza munnange oyo muwola yayimba ne mulamu wange abato be tulinamu essuubi nayoolera abaana nnyimba ze nnungi nnyo zonna kati naakula kati mukazi yennyini waliwo omuwala omulala bamuyitanga Ruusi bamuyitanga maama Rose bamuyitanga Rose Namata naye ayimba bulungi waliwo n'omuwala omulala nga bamuyita naye yafa bamuyitanga Ttatu awo ye yali ku costume ye wardrobe mistress nga yayambaza Kafeero bw'abazze tanyumye nga gwembuuza nti lwaki tanyumye lwaki afaananye bw'ati oyo n'endagire and they did their work tremendously okulaba nga omukulu afaanana bw'ati nga bwe byafaanana kale ali mutulaba ku mikutu gyaffe gino nkwebaza ok'ensuso negamba nti walinnya okubeera nga otulaba kojja ono twafunye omukisa nti ebigambo byayogera si binyumize si byambu ebigambo byayogera bya ddala era yalinga n'omukulu ono tujja kulabako ku bulamu bwa Kafeero bulala nga bigambye mu episode zijja kujja mu maaso eyo mpitirivu nnyo era nga nkusuubiza nti episode ejja kojja
tugenda kwogera ku bulamu bwe obwa Kafeero ne Bisirikirwa ayingirira bwowa kuba essaawa zino ku mikutu gyonna bw'ogigenderera gyonna boogera nnyo ku mukyala Bisirikirwa so nga ate era ebintu bingi nga bano abaakula naye abagamba nti saakula na Kafeero abaalinga ne Kafeero abaakula abaalaba Kafeero ng'akula yes okuva nga yakatuuka e Kampala abaalaba Bisirikirwa mbagamba bwe ndi Bisirikirwa si oyo gwe mulaba oyo gwe mulaba mukyala Robina Namatovu gwe mulaba ye Robina Namatovu so oli Bisirikirwa wa Kafeero yali muwala mutono bw'ati n'anyiririra ewa Kafeero n'agejjera ewa Kafeero n'akola buli kimu kyonna era mujja muyinza okulaba gye munaalaba nga njerega olw'emmotoka mwe namutwala mwe yasanga Kafeero kuba nalina emmotoka nga nkadde hojja emboozi tujja kujja nayo mu episode zaffe ezijja mu maaso eyo ensinkano yabwe yali etya era nayo tujja genda tuyitawo kyasibwe ne beetuwadde omukyala yennyini yayogerwako Bisirikirwa ku mikutu gyaffe muno ojja mulabako naye yennyini yeyogerere obuulyawo ku biki ebyaliwo otherwise tukujjukiza bannaffe atuteekamu ssente okuli Focus Graphics and Branding bagamba nti bawe ebizinesi yo bagambe nti buli kimu nkyagala business card njagala business card njagala kumprintingira ku t-shirt eziri corporate eziri unique bagambe njagala ebipande ebigenda ku business byonna babikolera so nga ate ne bannaffe aba Focus event service bagamba nti gwe beekwate bakuteekera omukolo gwo leka kubeera ku mukolo ate ng'oyiri baba service provider leka kubeera ku mukolo ate osiiwuuke olwaba service provider oleme n'okunyiririra omukolo ne bw'oyambala olugoye olw'ebbeeyi ne make-up atandika okulukuta kuba onoonya ba service ate era bw'obanga oli ku mukolo jjukira nti oba oli ku nkwanjula oba ku mbaga tewali nsonga lwaki obeerawo nga weeraliikira nti bwe naatuuka eyo ne bigaana bicycle kick bw'ali jangu ofune bicycle kick gwe nga gw'olinda bulinzi kugamba nti kojja kano kakulu bw'agenda ku mukolo okwanjulwa tuli oli ku musajja olwo kati omukyalo ono bw'amala okwanjula mu bazadde asuubirawo ak'enjawulo kyagamba nti leero yanneepikidde ketuvudde mu bazadde kankizo ki what next yes oba tugambe nti a few moments later waliwo ne kojja kakanakala bwe muva mu kyaki omukyalo n'omwana emunu asuubirayo nawano mu kyaki waliwo omusajja kyabagamba ni mugende mukole ki mugende muzaale mwale ogenda kuzaala ki nga gw'olugendo lumala olutandika nga ate weekoona oba olaba nga kati Kafeero ye bwe bakye bamugamba kye yakola muzaale mwale ndowooza olaba abaana bakaayana naye oba nakyo ba sikyogera njireke tujja kiyogera kojja mugundi ezijja kubanga tugenda maaso tukyalina episodes nyingi nnyo kubuscribinga layikinga kojja kagato exclusive Focus TV yonna ne gundi yaffe ojja kubanga obalaba bagitani Ebron Media ojja kubanga byonna bifuna bulungi gwerinda bulinzi ki ekijja notification ejja kubanga ogifuna kale tetuyinza kusukka wano mutukirize tujja basinkana mu episode ezijja mu maaso awo for now bye bye